anti kati ekibuzaabuza abaddayo mu intelligence council abadde mabega abambadde ebyambalo edda abayambalanga Kristo ne bakola crusade kati ababyambadde bakyemirira ku bituuti ne babeerako kati omulabi wa Salt TV oba omuntu ali ku program the way omukakasa otya nti abo tebakyayina Katonda nga tebakola services n'abantu ne bajja bw'oba Katonda akubikkulidde nti omuntu oyo yabula vaayo bano abatannabikkulirwa ajja bataasa ekisawo ekiri ayina ye wagenda obbataasiza wabula bw'akulaga ekintu bwe kityo olina obuvunaanyizibwa obw'okutaasa omulembe gwo kitegeeza oyina omulimu gw'okubuulira abaana bo tutandikire ku njuuyo obulokole kyeki byambalo kyekinyonnyola omulokole kati ebikolwa eby'omubiri omuntu asobola obbikola ng'alina n'ekyambalo omuntu ajjuziddwa omwoyo teyeetaaga kyambalo kwolesa kubanga ebikolwa by'omwoyo bimwanjula eri ensi nti oyo mulokole era ng'oyagala omanya nti omuntu mulokole edda bamulabanga kutambula na Bible n'omuwulira oluusi nga ataddeko kalwini baga kati ng'essaawa zino baga oyo nno mulokola nti asula asaba kyekidefininga nti bw'okyambula n'okijjako character nti transformation weba Mukama teyagikuwa onoogamba otya banebba bakyuke nga tebakuwulira otuula ku mmeeza yaabwe kasita oba ng'ekyambalo ekyo kyeyambudde n'okissa wali n'osigala ng'ebikolwa bye bimu osigala tolokokanga so oyakkiriza Katonda akwanjule ekyambalo tekigenda kwanjula bwe baba nga bo kibanjudde then wabula ng'olowooza nti ekyo kyokka kyekigenda okunnyanjula Musumba Simon Peter abayigirizwa bonna buli be baasanga nga bagamba bayogeranga ebigambo bye bayogera bye byabanjulanga nti bakristaayo si kyambalo era babayita buyise bakristaayo kubanga bakolanga Kristo ne bagamba these are Christ-like people. Yes, kati enjogerayo entambulayo erina okubanga ennyonnyola ensiggwani omulokole teyeeyanjula Kristo yamwanjula ekibuuzo kye nakubuuzizza nti lwaki bakyayita enkuŋŋaana ne zibeerawo singa bakibuuzizza nze kyangu nnyo singa bakibuuzizza nze kyangu nnyo okyanukudde bulungi naye nze version eyange precisely njagala okubuuza omuntu ambuuza ekibuuzo ekyo nti asuubira nga abasanyuse bakola olukuŋŋaana tewabayo bantu babaayo kubanga Musumba nakimisinze soka nziremuko ne ansa nti Katonda bw'aba analokola abantu abantu bwe bagaana okukola endogoyi bw'ogaana okwogera endogoyi zijja kwogera amayinja gajja kwogera Sawulo yasigala afuga abaana ba Mukama naye nga yamuwandula era bw'ageza n'asitula Dawudi ebiro bituuka abantu n'abajja mu mikono gya Sawulo n'abakwasa Dawudi kati ebintu bino byonna kazibe enkuŋŋaana kakibe kijja sigala nga kigenda mu maaso kubanga onayimiridde si yakola Katonda kati takyamutunuulira atunuulira bantu be ate bakozesa linnya lye so kati erinnya eryo buli omuntu bw'aliwulira ajja eri Kristo tazze eri ono kati Katonda n'asigala ng'abakolera Katonda bw'alimala okusitula Dawudi n'amuteeka mu kifo era abantu bennyini baliyogera nti Sawulo yakuba 1,000 ono 10 so ojja laba nga abantu kyova olaba abasumba abalwana entalo z'abantu ekintu kiri kimu okyalina mwoyo mutukuvu lwaki Katonda abantu abajja mu mikono we babadde kubanga endiga bwebula lwaki that is manipulation kati lwaki endiga kye bayita endiga Katonda atufaananyiriza endiga endiga bw'eyimirira awantu nga waliwo omuddo tegenda vaawo bwe gukala n'etunula ku sayidi eri nga waliyo omuddo teyeetaaga gigamba sigala egenda tambula wali omuddo kati Katonda ye ng'omusumba omukulu era omulungi endiga ze agenda sigala ng'aziriisa wano wewagi ofuuka ekyeya nga tokyawa kigambo nga ziteeka wali ekigambo zisigale nga zirya kubanga zirina osigala nga namu spiritually so luno olutalo olwogera simanyi bantu simanyi bano bave bano badde bano biki ebyo buulira enjiri ya Mukama liisa abantu beekigambo ajja bakuumira awo naye bw'onoolekerawo baliisa amaanyi era ga Mukama
tosobola lwana bw'olwana n'omufukeko amafuta Sawulo atuwa ekyokulabirako tiyamaliriza bulungi. So naye bwe tugamba bw'obuzza nti enkuŋŋaana zino lwaki abantu bajja Mukama abaleeta nga takyatunuulira ono ayimiriddewo bajja gy'ali kubanga awo yakolerangawo era wayagala okukolera era agenda kukola kati ava ku ggwe n'adda ku bantu be kubanga n'emyaka gyaffe giri mu kibatu kye akugumiikiriza ogikozese weenenye okomewo oba olalambalire eddala asigale ku ludda lw'abantu nga ku ludda lwo takyaluliko era paka lwoligenda ate abawo omulala tutuuka okugira n'agamba nti sibamanyi nga bw'atugamba tiyatuuka bajja ne bamugamba twakola ebyamagero twawonya mu linnya lyo kati bo baakolanga emirimu gye nga tebalina nkolagana naye ng'ate balagula mwaka ku mwaka era bagamba twagoba emizimu emiramwa gyo gyonna twagisimba bulungi. Mukama akwempoweringa teyejjusa bw'akuwa amaanyi okole ng'akyeyagala onunula omulembe agakulekera naye bw'oba tolina nkolagana naye egguliro tagenda yingira so wano ogenda mukolera omulimu gwe musinkane ku mulyango.